sente tezibalika naye sente zobala naye ziika buyisa abantu bamuwa omwana bamwagadde nnyo baagala nnyo Rwema ne Dr. Ssebunya Hamza. Amanya n'eddoboozi bamuyita MC SMX representing straight out SMX Media. Omugaga Kirumira avuddeyo mu lwatu n'ategeeza mbu agenda teeka ssente zonna ezeetaagisa mu kwanjulwa kwa Rwema ne bbaawe Hamza Ssebunya. Agambye mu buli kimu ekyetaagisa agenda kiteekamu kubanga batandise nadda okuleeta yagambye baleese abazungu abali mu kumaliriza ennyumba ya Ssebunya gy'agenda okuwa Rwema ng'ekirabo bagye bagenda okubeera nga babeeramu. Yagamba mbu Ssebunya alina ssente ez'enkanankana n'eza Kenzo oba ezisingako ne ku za Kenzo. Kubanga yagamba Ssebunya musajja musuubuzi aleeta electronics, musajja investor aleeta electronics okuva e Japan, China n'azireeta wano mu Uganda. Mbu ayinza okuba nga asingira ddala wala Kenzo mu bya ssente oba sinakindi nga benkana ne Kenzo. Naye ebyo by'omugamba mbu Kenzo amusinga ssente wa mbu Ssebunya musajja mugagga ate Dokita si bya fake. So omugaga Kirumira mulina ku recording ayogera ku mbeera eriwo ey'okwanjula Rwema lwakuba agamba Kenzo tamulinako buzibu lwakuba asinga kusuutiza nnyo Hamza amuyita na mwana we Hamza lwakuba mbu ne Kenzo tamulinako buzibu. Uno yennyini ng'abyeyogerera. Era bamawulire kamera mutegeke bino ebikadde bikamera mbize mulinde empyaletizi ewenge yamaliridde Dokita owemulaba ate sebo talina takola mukozi mulala investor ina nedduuka leeta ebintu ebyo ebya medical equipment abiragiriza China, India, Italy. So investor wadde mujerega tugeza musinga ssente ayinza okuba musinga naye laavu yaki ya Kenzo simanyi bulungi wane Kenzo mutabani wange tutampromoti ebyala busamanya tebamugimugira najja kumubira simate mukwano gwange malinguza ndimanya ekyagwawo naye Kenzo mukwano gwange ono mwana oli mukwano gwange naye mutabani wange atufali obyala nange Kenzo musajja mulungi kisekunani Kenzo musajja mulungi naye yamuvize ono leke muwayiza bire mwogera Kenzo musajja alina emirimu gyetayinza kweswaza agenda kwogera abamugere Hamza musajja mulungi nnyo muveeku tumumanya abamuzadde tumumanyi bulungi mwana mulungi wampisa Dokita si Dokita feke nga byemwogera omwana twali kukutubaleko waabiro oba omwana tubatwale mu bizinesi ze mumanye nti investa bagala kakasa ebyo bigambo byo naye nga kyemanyi Dokita musajja mulungi ne Kenzo musajja mulungi naye laavu yokimanyi sente tezibalika naye sente zobala naye tuna kubeera nabbinga ekyensimbi ate kirimu ebizibu sente ziriwo okukozesebwa tugenda kuteeka mu sente ziriwo sente tezibalika naye sente zobala naye ziika buyisa abantu bamuwa omwana bamwagadde nnyo baagala nnyo Rwema ne Dokita Ssebunya Hamza kuliko abantu bangi maama n'abagereka bangi bagenda kubeera omukolo gwa kitiibwa Mpolampola nabasuubiza okubaleetera amazima mu kwanjulwa kwa Rwema ne Hamza paka we kunaggweera naye nga mbawa amazima so mpolampola nze jja kubeera mbasuulirako katini. MC SMX I sign out.